Okay, tukwaliriza tukubaza okuba nga twegase Kalabalugunvizi show n'abali ku Servant Constructors ku YouTube, Facebook ne TikTok. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Nze Ssentongo Frederick Lugomvu, tuli kilomita eziwerera ddala, tuli Mayuge, akatundu bakayita Bugadde, tuli Bugadde. Nzikiriza okuba nti waliwo atulabanga nti kale ye Bugadde ye waffe. Tuli Bugadde naye nga nkwaliriza nkwebaza okuba ng'oli naffe. Project eno twali nayo last week. Omukulu n'atugamba nti mu wiiki emu tugenda kubanga tubakwasa ekizimbe nga buli kimu kiwedde. Twagala okulaba omulimo, tugenza okujaga nti nalinze mmwe okukibalaga Abalugunvizi ne Servant Constructors tukimaliriza. Amatoffaali era nga bwe wagalaba, amatoffaali g'e Bugadde, amatoffaali g'e Mayuge, ettoffaali lyeri e Kampala, ettoffaali limu lirimu gana amatoffaali abiri. Era bakubalira ekizimbe ky'e Kampala nti twala amatoffaali 1.5. Wano bala amatoffaali 2.2. Agenda tubuulira project ebadde etya, etambudde etya, bagikoledde ebbanga ki. Tulina engineer, chief engineer okuva mu Servant Constructors, omukulu Ahebwa Richard, yabadde ku project eno ey'e Mayuge. Agenda kutunyumizamu tulambule ffenna erimu ebisenge bimeka, eyimiridde etya, luli wakitulaga naye nga tulengera kiwowongolo tugamba waliwo kisenga olukubo nga ffe tulengera kinnya. Tugenza okudda nga bikyuse. Soko buzeko Munnayuganda akulaba n'akuwuliriza. Neyanziza nnyo Mr. Gonvu n'aba Servant Constructors bonna. Eno site yaffe endala eri e Mayuge. Gye twatandika wiiki nga emu emabega. Almost tuddeko wiiki nga 2. Wiiki nga 2. N'ennaku nga ssatu. Zibadde ozimya amatoffaali g'e Kampala ageri mu Central agatali matono bwe gati. Project eno yatutenga bbanga ki? Kakati gali amataffaali amanene mukko gali aga blocks ge bayita blocks mujeko buno bricks ge tuyitaga 99. Aga 99. Ekyo kyanditwalidde almost wiiki emu n'ekitundu. Whereby kati buli woteekawo buloka buno nga 5 wali oteekawo buloka emu. N'ovaawo, so oyangulwa mangu okukola ki? Okuvaawo. Naye ino ndowooza tegaliyo gali. Ino tebanabagafuna. Tulambuzeeko ku nyumba ya bisenge bimeka? Nyumba eno ya bisenge 3 ebisulwamu. Bisenge 3. Kuliko efumbiro ne dining ne sitting room, naye nga byonna biki binene ekimala. Tulinamu we Mayuge. Tulinamu agamba nti oli waka waliwo juga kala oli manyiwo. Oh my God. It's a mega project. It's a mega project. Eyina shade bbiri nga bwolaba shade eno. Eyina ne shade eya side eno. Amadirisa tebageeganyiza. Bayina amadirisa agamala. Tugenda giyingira munda tunyonyola ekisenge ku kisenge. Naye nga yo wano waliwo empagi. Eyina empagi 4. Wano waliwo empagi emu. Eri empagi emu. Then ne ku nsonda kuliko empagi 2. Ennyumba bagikoze nkibagamba nnyo nti nze sikkiririza nnyo muntu kuzimba nnyumba ng'okuva ku ground okutuuka okuva wansi okutaka okutuuka wano nga wagenda kyenkana eddaala limu ng'enkuba ne bwetonya amazzi gayingira. Njagala nnyo ono gaga nti omugagga akkirira amadaala ga nnyumba ye so sikuwa amatuuka mu nnyumba. Kati wano omugagga aba akkirira amadaala g'ennyumba ye. Tugenda kwambukayo tulambule ekisenge ku kisenge. Oyinza okuba nga weegomereze mu project nga nange nandigyagadde. Tujja kuba twogera naye baaba kati ye ennyumba eno yennyini nga tenaba etudde ku fuuti 5 ku 4. Eno ennyumba ng'ennyumba etudde ku fuuti 5 ku 4. Kitegeeza nti neetaaga okulabika obulungi neetaaga puloti ya 5 ku 10. Ekitono okubeera n'ennyumba ng'eno ng'erina oluggi olulungi. Twambukeyo kookola kenkola. Kookola kenkola. Enkola eyo. Kati
Ene bulungi twali olujinga lugazi bulungi. Set yes. 11. Olujiro foot yes mululaba. Futi 11 nga lujirwe mala lunene. Bubiri kitundu abutegeke. Bubiri kitundu abutegeke. Kati ne tujja ne tumuddirisa awo. Okay. 1. Futi maker. Biri futi 7. Kisambu ku mukaga. Ku mukaga. Kati eno. Ano ye dining. Okay. Kati kano kenda bakakoona kawola sitting. Kawola sitting. Kati atuwa. Nojja nobeera mu dining. Kati ojukira nti uli wano nakyali kyangala. Kati eno dining. Kati eno dining. Luno lukubu. Kati ino fumbiro. Wow. Naye ku fumbiro linako n'akasitowa kaaliwo. Teetaaga kufuluma wabweru ate kawunga kange etooke lyange muceere gwange wano. Byonna biri omwo munda. Ensawo y'akawunga tebeera mu fumbiro. Kati emabega newajja ne wabeerayo kashedi kano. Keesa omukyala ng'ayagadde okukola emirimu gye nga manju ng'ali safe. Ebifo yabisalira wali. Ng'awumuddemukko. Tunuulira ekintu okuva eno paka eri. Servant constructors ekola project. Naawe n'ogituukako n'ogaa nti mukama nange mpa obusobozi nzimbise servant constructors. Tunuulira akayumba. Tubadde tuzimbisa nnyo 99. Abantu nga bagamba wa servant ng'enyumisa 99 kaakati tunuulira nga tuzimbisiza era obutoffaali obutono. Era omulimu gusigala muyonjo. Sigala kuvaayo bulungi ng'olina okubeera. Ennyumba yonna ndaba 90% ey'ebisenge eri mu bbiimu. Tekitwala bbeeyi nnyo, tekiba kya bbeeyi nnyo. 90% ku nnyumba okubanga mugijjuza bbiimu. Nyina wentuuka ewamu nga ndaba bbiimu bazitadde ku nzigi wokka bwe tewagenda oluggi bwe batadde. Kati feeyo si yenkola yaffe. Olaba bbiimu ezo zikwata ekizimbe. Kati wano ne wabanga nga waliwo oba ekintu ekikankanya motoka ziyitawo biki ebyuma bino ebyakasooli bingi tefuna buzibu. Terina buzibu bwesobola kufuna kuba mwagiteeka wamu yonna yeekutte wamu. Terina ngeri gyesobola kukola ki kweyawula. Bbiimu ezo zigigatta awamu. Olaba bbiimu tuziteese all around the building okubeera nga mulimu mungi. Wakati tuno tulabye efumbiro, tulabye kasitowa, tulabye shed, tulabye dining room, tulabye living room oba sitting room. Twagala okutulambuza ku bisenge kimu ku kimu. Eno ennyumba erimu master bedrooms 2. Ekyo muyinza obutakitegeera naye client waffe musiraamu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kati okay. Kati no master bedroom 1. Kino kisenge. No master bedroom 1. Eri master abantu bangi. Kiki bw'oyingira mu nnyumba kw'osobola okugamba nti this is the master bedroom, kino kisenge kya bulijjo. Biki ebyolabirako noga nti master bedroom teyandibuzeemu kino ne kino? Master bedroom ebeeramu buli kimu ekyetaagisa omuntu ng'agenda okufuluma mu nnyumba ye ng'afuluma amaze buli kimu kyonna. Toilet, closet, wardrobe, byonna bibeera mu ki. Kati kuno biri wa? Kati eno ye wardrobe. Kana akali ndaba bagulangule ne baziteekawo. Yes, osobola oggigula, osobola ogimeekinga n'okola eriyo. Kati bajja kufoomingamu wano. Mwe mwagizimbidde ddala? Bagizimbidde ddala. System malidadi. Kati ate kano kati kano kakola nga closet ye. Eno eri wardrobe, eno closet. Eno gye bayita walking closet. Walking closet. Bwava eno toilet. Bwava eno tawula ziteeka wano. Nasooka yeyambula. Najja wano naggula akasenge naga bishoti byenjagala tibiriyo. Naggula kano nakikeberamu. Najja ne t-shirt biriwa nakiteekamu. N'alyoka adda mu kisenge kye. Okudda mu kisenge nga awedde.
eno master bedroom 1 aha katugenda wa kati eno side eno mwataddemu plan nyumidwa nyine ekintu kimu ekinchallenginga ku buli lw'ennambula ebizimbe bino binvuga nnyo n'endaba ebintu bingi byesaakola mu nnyumba yange oba ekitegeera nzikiriza nti naye waliwo alina challenge yemu nga servant ekuwadde challenge nekulowooza nti olina kye waakoze kubanga buli mulimu gwe tugendako ntunuulira omulimu nga singa nange nnyina akantu kano ewange singa nnyina akantu kano ewange nga sikalaba naye mwebale nnyo kati lindako luno nawe ate lukuba olulala wano ngaaliwo ettaala ekubamu wansi wano kasweki sitambulira mu nzikiza basezi kundya gwe naye master bedroom kati eno master bedroom 2 naye erimu ebintu byebimu ngeri erimu ebintu ngeri ekiri okunaabira byonna biri muno nga bw'olabye eri bweri neno nayo bwetegereza kati neno master bedroom 2 katugenda wa kati tugende erimu ebisenge bisatu bibiri master bedroom kimu kya bulijjo kati kino ekinaabiro kyaki ky'abantu abazze geno toileti yaabwe buli kimu nakyo mwekiri kati abagenyi bavudde bweru era baba bakola ki batuukira wano namwe mulimu wodropu yamu era kisenge nga kati kino kisenge ekyabajja ewaka oba mugenyi oba abayambako waka buno obutoffaali nyinza obutakubala yasita obutoffaali bumeka kubanga ekituufu okugjako ng'oli weeno naye gano amatoffaali ojja gasanga eno yokka era gabadde matono nnyo compared ku gali ag'omukiru kati gonna gakifulufe naye size ate yeeno yo ntono ate tolina ngeri gy'ogenda ku kirombe n'obagamba mugezeemu mu buki so amatafaali gagenze nga bwe galina kitegeeza kintu ne seminti yeeyongera n'omusenyu buli lwempita nengera biimu nyumba mwagisibye biimu ezo zigiyamba okubeera era abamanyi okuteeka ebidomola mu gundi abamanyi okuteeka ebidomola mu nkuba ono tewagendawo kidomola ebidomola bigenda mu sitowa eri zino ennyumba si zakuteeka bidomola mu nkuba kakati kana akakubo mwetuteeka ekidomola wano teri kidomola bidomola byonna bigenda mu sitowa wonderful mulimu gunsanyudde project mugikoledde wiiki bbiri n'ennaku 3 olwakuba waliwo some demolition bwe twasangawo kati tumubaliramu ezo ennaku waliwo eyaliwo ennyumba eyaliwo ennene mulina ogijjawo tugijjawo ne tusima emisingi gyesumaawo obudde senga twasanga era osanga n'obudde bwandikendedde badde wiiki ezo wiiki bbiri baagalako speed servant constructors njimanyiko ekintu kimu tegeka sente zo bakuwe quotation ogule material bwo bakuzimbire mu wiiki bbiri bakwasa ekizimbe kyo nga kino bwe kiba nga kisuka wera bajja kuwa period ono mwali mwamuwa period yabanga ki mwali muwadde wiiki bbiri ekiraba gwe tegeka sente zo leba wabeerewo buli kimu kibeerewo servant ejja kukolere osule mu nnyumba yo bw'oba oyagala okwogera n'aba servant constructors essimu yaabwe kweri ku screen osobola okwogerezeganya nabo waliwo abantu bangi ababadde bajja mu inbox yange mwami Lugonfu servant ezimba mu kibanja mpola servant ezimbira kibanja mpola enteekateeka yo tegirina gwe oba ne sente zo bakuzimbire okuviira ddala kukukubira plan okubalirira ekizimbe kyo okukizimba oyinza okuba nga wazimba ng'olinako ewakoma wafunye akasente oyagala kimaliriza
yogera ne servant. Oyinza okuba oyagala kusereka, yogera ne servant. Oyinza okuba oyagala kuba plaster, yogera ne servant. Oyinza okuba oyagala kusiba tiles. Kati ekikwatagana n'okuzimba nja kugamba nti servant constructors bajja kubanga bakuyamba. Mbadde ne engineer Richard Ahebwa ng'atuyisa mbadde ndaba omutayimba. Mwakozesa ati Y12 standard. Nina kyesibagambye, ennyumba okusiikiriza bwe beekusikiriza naawe osobola ogizimba kubanga noona agizimbye naye alina omusaayi gwe gumu ng'ogumu. Ekyenjawulo yamanya kyayagala n'akikolera n'abeera mumalirivu. Amaliriza kati asigadde okusereka kwadde mwagibaliridde? Kusereka kwa wiiki tugirekamuko nekalakalamu enyweremuko enruufu. Aya baasi tolina kyotugamba, lambuza abantu ennyumba yo. Mulimu maridadi. Good.